Bitabuse Bobiwine ne taata Wolanya bagenda mu kkomera. Olutalo lw'abasumba Pastor Bujingo alangidde Pastor Kayanja so ng'ate ebya rape byeyongedde okulanda bamulangidde ebisiraani toseetuka galindirire mu bujjuvu. Mwasuze mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi nnyo bulungi ddala yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza sijja kuwa kubebaza olw'obutakowa kuntegeranga matumu mwenna abakaneyungako essaawa eno yennyini mikwano gyange amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo wano butereevu ofuna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna okuva mu bankuba kye butereevu ogenda mu maaso n'okubeera nga waneeno ogafuna n'olwekyo kye nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga tekako akadde tojja kubeera ng'ate omisinga out updates era nga obutakumayira budde butereevu ngenda kubeera ng'ate ntandikirawo n'amawulire ag'ennaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga munnange Bobiwine bali omunsi Kiwanda sakate ne taata wa Jacob Olanya omugenzi munnange babayise ku poliisi mbunno bayambeko mu kubeera ng'ate banoonyereza era nga baneeno era nga bano ekyabayisizza mbu be bamu ku bagenze maaso n'okubeera ng'ate basaasanya olugambo mutaata wa Jacob Olanya munnange bamuwabutwa so munnange poliisi yabayise ebayambeko mu kunoonyereza kw'ebyo bye bo bennyini bye bagamba nti munnange taata wa Jacob Olanya yaweebwa butwa kye najjukira nti ku kuziika kwa Jacob Olanya taata we ye kennyini yavaayo n'alumiriza ng'agamba nti mutabani we yamugamba lwatu nti munnange taata bakoze eki bampadde butwa kati nno munnange bye bigenda maaso eruuyi eyo katubasabire naye nga kyonna kye kiri mikwano gyange kijja kuggwa so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali olutalo wakati w'abasumba lukyagendera ddala maaso kinajjukirwa nti emabegako Pastor Jessica Kayanja bw'atyo yavaayo n'akola akatambi ng'atabukidde Susan Makula saakaate ne bbaawe Pastor Bujingo bw'atyo n'abatabukira ayogera bingi nnyo bingi ddala gw'ate alaba akatambi ako kusaba onoonyeko mu vidiyo zange butereevu ojja kuba okagwako wabula zaali teziri busa munnange ne Pastor Bujingo bw'atyo yavuddeyo naye n'ali obuuka ye n'akakasa mukyala we Susan Makula nti amwagala nnyo nnyini ddala oba bagamba nti malaaya oba kiki ye yamugambye nti amwagala n'obwamalaaya bwe tamuyinaako buzibu era ye yagambye nti abo bonna abagenda maaso n'okubeera ng'ate boogera bali ku byabwe teyakomye okwo bw'atyo yalumbye Pastor Robert Kayanja era naye n'amutabukira bubi nnyo ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo mukwano gwange ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya so ng'ate n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ka Eddie Mezaya yakyagenda maaso n'okutabukira rape Precious Remy kwebyo munnange ebigenda maaso agenze maaso n'okubeera ng'ate amuvuma ebisiraani bingi nnyo bingi ddala nti omusajja bindeeba okuva we yajja mu bulamu bwe munnange bingi byatabanguka akuddira mu luyimba taluwoomya butereevu ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya kyenkusaba mukwano gwange kiri kimu subscribe nga tekako akadde like nga vidiyo eno sharing oba ojagadde n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now. Otunula omusajja n'obuze naye n'omusajja emmere gyali eragawa naye ng'omutima omubi gumunywa naye ng'ate musajja w'amaanyi alina TV ne rediyo mutima omubi nga gumumalawo n'okitegedde nze nkwagala teweebaka tobulwa tulo nze nkwagala in fact nkwagala nga malaaya bwato bwali Susan wummula nkwagala n'omutima gwange gwonna nkwagala n'obulamu bwange bwonna nkwagala nga bw'oli buli kye bakuyita kye kikunjagaza nkwagalira ddala ate nze mmanyiddwa abammanyi bammanyi nze sirina byenkweka mabega kyemba ntadde mu musana kyekyo kyenjogedde kyekyo Susan nkwagala olabika tokitegedde nojja kitegeera mpola mpola with the time I will show you that I love you. Owulirayo embaata yamweganye kati ali mu kifuba kyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi webale Yesu tiyatwagala lwakubanga tuteredde yakomererwa lwa busiru bwaffe n'akomererwa lwa bwenzi bwaffe n'akomererwa lwa biringa ebyoyo omufumisi w'embizzi
nga bw'ayingira mu bulamu bwo buli kimu kiggwaawo, ekitiibwa kikuggwako, amaziga buli kaseera gaba gakulukuta mu maaso go ne ku mutima gwo, emirimu gikuggwako, emirembe gikuggwako, na buli muntu yenna asaana n'atasaana ng'ajja kukuyisaamu amaaso kubanga wasisinkana omuntu alina ebisiraani, alina Kurani era abikkula Kurani, gikwate gibikkule oweereze essaala. Alina Bayibuli, gikwate gibikkule oweereze essaala. Naawe ow'akabaani kanyookeze, tutaase munnayuganda munnaffe rape. Alina Kurani, gikwate era ogibikkule oweereze essaala enkambwe. Igwe abirivingira mu Bayibuli, gibikkule oweereze essaala enkambwe. Naawe ow'ebyobuwangwa akkiriziganyiza mu kabaani nga kano, kakwate okanyookeze oweereze essaala eri munnayuganda munnaffe rape. Bannayuganda ffenna tukwataganire wamu mu nzikiriziganya zaffe, tuweereze essaala eri omukyalo ono kubanga bambi yatomera. Era nsaba rape nkwetondera, munnange ensonyiwa, nze omu ku abo abaayisibwa obubi ennyo era abaakuvuma nga tulowooza, era nze nalowooza nti weeyisa mu ngeri bw'eti okutyoboola mukyala munno mu ngeri ya jjoogo. Ne bambi teryali jjoogo, gaali maanyi ga bisiraani, gaali maanyi ga mizimu, ge gajja ne gakutuulako, obwongo ne bukyala, n'otandika okwogera okweyisa nga bw'otolina kweyisa. Omuwala ono oba omukyala ono, bannayuganda, yalina ekitiibwa, kkiriza obagaana. Bambi ng'abantu bamwagala, abato n'abakulu, olw'ebyo bye yalinga akola. Emirimu nga mukazi wattu alina, afuna akasaala okuva ku TV, n'agattako okuva ku rediyo, n'agattako ebintu bye byakola, n'agattagatta, n'aweza kawezezza. Ate ng'ayagalwa, she was a darling. Naye okuva lwe yasisinkana omuntu alina ensulo ey'ebisiraani nga biringa ebyoyo afumita embizzi, ebintu byonna byamuggwako. Mukazi wattu n'afuuka ekyokusekererwa, mukazi wattu n'agobwa ku mirimu, mukazi wattu buli kintu kyonna kyateekako engalo ne kiggwawo, mukazi wattu emirembe ne gimuggwako. Kizibu nnyo okutegeera omuntu alina ebisiraani kubanga bambala bulungi era ng'omusajja ono eyatomeza mwannyinaffe. Boogera enzungu, abamu babeera baasoma, naye kizibu nnyo okutegeera nti ono wa bisiraani oba ono talina bisiraani, okuddako nga wakulira mu kyalo nga Edi Mizaaya, ate nga wakulira ku jjajja, kubanga bajjajja abo ab'omu byalo babeera n'enjawulo ne bajjajja bano abali ba pizza. Njagala bannayuganda muntegeere bulungi, omukyalo ono tulekerawo okumusalira omusango, wabula buli muntu yenna asobodde okumusisinkana muyambe. Era neegayirira abafamire y'omuwala ono, mukyalo ono rape. Omukyalo ono mumukwate ku mpaka, mumutwale mu bamaseeka, mumukwate ku mpaka, mumutwale mu makanisa, mumukwate ku mpaka, mumuguzise akabaani anyookeze kabaani, kubanga ebintu tebimutambulira bulungi. Kyokka ng'ate talina gwe yabba, wabula
olw'okuba yasisinkana omuntu aliko ensulo eyagasiraani. Simanyi bindeeba. Bannayuganda, onokkiriziganya nange oba nedda? Omuwala ono yali akola ku TV ng'akola program emu ku ezo ezisinga okulabibwa mu biseera ebyo we bakolera, era ng'akola ku TV ey'amaanyi, kubanga yasisinkana omuntu alina ensolo y'ebisiraani. Program yagirekawo. Bakama be baalaba nti takyalina content etambuza TV maaso, either ne bamukyusa oba ne bamugoba. Neggwe omanyi kye bayita okukuwa programu empya, nga programu ye ebadde etuse ku Apex. Oba gwe omanyi omuntu okera ku makya n'afuna idea nti naye n'alivudde ku mulimu guno, naye ng'ate bulijjo tolina idea olw'okuba ng'amaanyi g'ebisiraani gakutuddeko. Kyekyatuuka ku muwala ono rape, ne bwe mulaba ng'amaziga gankulukuta, namusalira omusango. Mukazi wattu nga ndowooza abikola lwa ffujjo, kozi agasiraani gamutomedde. Omukyala ono bambi yalina erinnya, ng'alina ekitiibwa, abato n'abakulu nga bamwagala. Naye okuva lwe yasisinkana omusajja aliko ensolo y'agasiraani, buli kimu kyaggwawo. Omukyala ono emirembe ne gimuggwako nti kati essaawa zino ali mu maziga. Abantu bano abalina ebisiraani balimbalimba, boogera ebigambo ebiwooma abantu okuwulira. Babeera simaati, bakuba ebikalu basobole okusikiriza. Nga bw'olaba omusogozi w'omwenge baateeka omwenge mu cupa n'awandiikako ebigambo ebirungi mu kala ennungi, asikirize gwagunywa, naye ng'ate alina kyo sensi bw'ogunywa ogenda kugwa ddalu, ogenda kuwunga nti otamidde. Kati ne bano be bali beebrandinga, nayambala engatta emasamasa, engoye ayambala zirimu bukindo oba eziriko. Bafuba nnyo okuyiga enzungu ne bwaba talumanyi. Bw'akola posita agisoma emirundi 20 asobole okulaba oba mulimu ensobi. Amala ebiseera mu ndabirwamu asikirize abaana abato, abawala, abakazi, abantu abalowooza nti buli ekikyayininga abeera zaabu. Omukyalo ono ali mu maziga. Abantu bano abalina ebisiraani bwe biti baba balimba, nja kutwala mu Amerika, naye ng'ate kkiriza obagaana tasobola kutwala wadde ekiyenje. Kano n'otwala otya omuntu nga mu Amerika gy'oli oli mufumbo, oli mukoza mpale z'abakazi, omukazi eyakuwasa. Nga mu Amerika gy'oli, gy'ogamba gy'oli, omulimu gw'okola tebasobola kukkiriza wadde okuleeta omwana ayavula. Ne n'ogenda n'olimbalimba omwana wa munno ku gasiraani g'otuddeko. Ekintu ekyasinze okunkwasa ennaku amaziga ne gakulukuta, ne nnoonya omwana ono mwetondere, era ntumye abantu ab'enjawulo bamutuukire mwetondere. Omwana kwe kumugoba ku leediyo, abadde alina akalimu ke ku leediyo bagiyita Galaxy eri eyo Kansanga, Kampala. Nga luli bakama be balinga tebalaba mbu nno tamanyi, talina radio knowledge, nga bagendanga naye olwo emikisa alina, anaakopinga mpola anaayiga. Naye okuba lyesisinkana omuntu alina ensolo y'ebisiraani, bakama be ne balyoka bazuula obubi, obuzibu, weakness. Omuwala ono ebizibu byonna by'alina ne bamugoba. Kati omuwala ali awo ali jobless.
kati omuwala ali jobless talina mirimu talina byakukola olw'okubanga yasisinkana omuntu alina agasiraani. Bannayuganda mwegendereze nnyo abantu abagasiraani. Abantu bano beteeka mu bifo ebituufu mu kaseera akatuufu basobole okukusikiriza. Nkugambye nga bw'olaba omunwe gwa sigala baagukola ne baguteeka nga bw'ogulaba kalungu naye nga bw'ogezaako n'oguteeka ku mumwa agakatonda mu ggulu amawuggwe gagenzi. Naye ng'ate enjagala nemmwe abaana abawala oba abantu muyige nti ekintu ekirungi ekirimu omugaso sometimes kiba tekisikiriza entunula yaakyo. Tunulira fene kungulu aliko obufumita bw'omusala munda mulimu amasanda mulimu wuzi. Ebyo byonna bikuleetera obuzibu bw'okutuuka ku muwula gwa fene, naye bw'ogujjamu n'ogulya ofuna ebirungi ntoko, ofuna nakyo shuga mu mubiri, ofuna amazzi, ofuna amaanyi, buli kimu kiri mu fene. Naye ng'okutuuka okulya kw'omuwula naye ye sigala omwangu ennyo nti kapaketi kasikiriza ojja mu bujja munwe tegukulwaze tegukusize masanda. My dear, amawuggwe mmye nti abantu bano abebrandinga nga zisigala abebrandinga ng'emyenge. Njagala gwe otunuulira akakebe ka shisha. Ebyo ebintu bwe banywera bipooti lya shisha bakimodolinga ne bakisiiga golodi naye muganda wange bw'oteekako omumwa owedde. Njagala otunuulire ekintu eky'omugaso ennyo mu nsi muno ekikajjo. Kiwa obuzibu okukituukako okukirya kubanga ekikuta kikaluba. Naye nga bw'okijjako ekikuta oba ofunidde ddala amazzi agali pyuwa, oba ofunye nakyo shuga, oba ofunye energy amaanyi. Naye ebintu bino ebyangu my friends temwanguwanga kujajinga kintu olw'endabika yaakyo. Mugera tukaali amaziga naddala nga ffe abalimu ensa. Bannayuganda mwenna buli muntu yaweereza essaala n'aweereza ebikolimo eri omukyalo ono Rape nkwegayiridde nkwetondera. Nfukamidde bambi omuwala ono muddiremu yatomera butomezi ekiŋaŋaali, yatomera butomezi oguntuntu, yatomera ekikeke, yatomera ekibbi ekirina ensulo y'ebisiraani. Bambi Rape nze Eddie Mezaya owe Sweden nga nzaalibwa Kalangaalo Mitiyana ewava ba Stars. Munnange nkwetondera nsonyiwa nakuvuma nayomba naawe nga ndowooza ebintu byo buweeyisa bajjoogo kozi obwongo bwakyala ne butuulako ebisiraani by'ekisajja kiri ekibbi ekiringa ekifumisi ky'embizzi. Mukwano nsaba onsonyiwe. Era Rape sonyiwa bannayuganda bonna abaakuvuma abaakutyobola abalwana naawe nabo baalinga nze nga balowooza obikozesa jjoogo kozi ebisiraani bikutuulidde. Mukazi watto yali yeekolera. Olina companies z'otunda z'okolako nga ambassadors zonna ne zikugoba. Naye ng'ate bululi wali tonnaba kusisinkana ekikeke kino
ti Mr. Damwich wali okola nga maama w'omusanyufu omugulira kasukaali abantu bongo osobola obayimirizaawo n'olunaku lwe basisinkana Damwich ensulo y'ebisiraani ensulo y'ebizibu the foundation of cries ebintu byonna ne bikukyukira nziramu akwata Qur'ani gikwate ogisome omukyalo ono omuweereza essula enkambwe Allah amuyambe adde engulu asatulinga emirimu gye owa Qur'ani naye owa Bayibuli naye kola oti